tukwata ensimbi ezitubinkanya okubeera nti tukola n'okutoba enkya n'eggulo. Ensimbi ezo zibaako ekigambo ekigamba nti Bank of Uganda. Ekiba kitegeeza nti sente ziba ziva mu ssetterekero enkulu ey'eggwanga era ng'eno yeeragira okubeera nga zifulumizibwa n'okukubwa ebbanka enkulu eya Uganda. Wabula ebibuuzo ebiseera ebisinga ebibeerawo oba ekintu ekimu ekirwawo okubeera nga kiwulirwa kyekyokubeera nti waliwo omuntu yenna eyeekulubeesezza n'asemberera banka eno mu ngeri y'okubaako ebyo byanyagulula oba okubaako byajjamu munda. Olw'ensonga buli omu akiyina mu bwongo nti munda omwo mwe mubeera ssente z'eggwanga lyonna. Leero omukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga The Daily Monitor guno nga gufulumya empapulateera wamu ne ku yintaneti gwe gukedde okubeera nga gufulumya amawulire mu butongole nti banka enkulu eya Uganda ebadde enyaguluddwa oba nti ebadde ebbiddwa. Tekikomye ku Daily Monitor wabula n'emikutu gy'amawulire egy'enjawulo ne gyongera maaso n'okuba nga gikakasa ababbi abayingidde ebbanka enkulu ey'eggwanga Bank of Uganda mu Kampala, wabula we batuuse ne bakuuliita ne laptops 7 bweddu. Era nga kigambibwa nti laptop zino ababbi ze babbye mu banka enkulu ey'eggwanga Bank of Uganda zibadde zikozesebwa mu zimu ku zi ofiisi eza banka. Okusinziira ku kunoonyereza okunnyonnyoddwa okusookerwako okusinziira ku The Daily Monitor, kigambibwa nti abanyaguluzi bano abamu ku bo bandiba nti okufuna ebitambuliiso oba ebisumuluzo ebyabasobozesezza okubeera nga bayingira nga tebamenye na kumenya banka y'eggwanga nti kyandibanga bayina be bakolaganye nabo mu ngeri yeefaananako bw'etyo. Era still okusinziira ku kunnyonnyola okutandikirwako oba gye wandiise preliminary report, bafunye access ku gate eri opposite ne City Square ne basobola okuba nga beesolisa ne bayingira banka enkulu ey'eggwanga Bank of Uganda. Era nga kigambibwa nti bano bandibanga bamazemu n'essaawa eziwerera ddala 3 nga bali munda. Oluvannyuma ne bamaliriza nga bakuuliise ne laptop 7 bweddu. Kigambibwa nti si kyekyokka kye bandibanga bavuddewo nakyo, wabula nti batutte ne router. Abamanyi router muzimanyi, wabula eri ya bbeeyi si buno obwammwe bwe mubeera nabwo mu nnyumba obw'emitwalo 35. Kati oluvannyuma lw'amawulire ago agafulumiziddwa The Daily Monitor olunaku olwaleero, tubadde tuli awo essaawa zibadde nga 8-9, poliisi nekola ekikwekweto olunaku olwaleero mu kibuga Kampala. Era nga bw'osobola okuba ng'olaba mu katambi ako abamu ku ba officers ababadde bambadde zireeya bagenze maaso n'okuba nga bafuluma ekizimbe kya Mutaasa Kafeero nga beebagazze laptops ez'enjawulo.
ekibadde mu kibuga olunaku olwaleero abasajja babadde bakambwe ennyo nnyini ddala nga buli kiisi abadde abasala mu maaso ng'ebibuuzo biwerera ddala bingi. Nkugambye basazeeko ebizimbe okumala akaseera, ekizimbe kya Mutaasa Kafeero Plaza, City House wamu ne Kalungi Plaza. Ne basooka bagaana ayingira yadde okufuluma. Ne basooka bakola ekikwekweto kiri kitoko wenja okubeera nga bagenda dduuka ku dduuka nga bwe bakola okwekenneenya okw'ekika ekyenjawulo. In fact abantu abawerera ddala 20 mu kikwekweto kino tebasuze mu maka gaabwe gye bava. So linda bano bajje kumutwala. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano, omukyala amanyiddwa nga Afande Rachel Kawala alina engeri gy'annyonnyoddemu ku kintu ekireetedde okubeera ng'ebikwekweto bino bikolebwa olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 4 Maayi omwaka 2026. N'agamba nti bannange ekituufu ekiriwo kiri bwe kiti. Ebireetedde okubeera nga tukola ekikwekweto kino tekibadde nti oba nsonga emu oba endala abangi gye batandise okuba nga bateekako essiira, obula bagamba nti it was bagiyita batya eno ey'okubeera nti it was an intelligence-led operation okusinziira ku Afande Rachel Kawala. Ekyo kino kibadde mu kaweefube w'okulaba ng'ebintu ebyo bizuulwa ng'era mu kikwekweto kino kikutte abantu abasoba mu 2 okutuyambako mu kunoonyereza, ng'era tulina n'ebintu bye tuzudde bye tugenda okwekenneenya okulaba oba bye biteeberezebwa okuba nga bibbe, nga tufuna okwemulugunya okuva mu bantu ku bubbi, okubabbako ebintu byabwe ebyenjawulo okuli amasimu, okuli laptops n'ebintu ebirala. Era nga bwe mwalaba tukola ekikwekweto mu bitundu ebya wansanso kumpi ne Muganzirwazza, ne kino ekikwekweto kigenderedde okulaba nga tulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu Kampala n'emiriraano. Ebikwekweto bye tukola biri intelligence led. Tumala kufuna information ku kintu ne tulyoka tukola ekikwekweto mu kitundu ekyo. Bwe tuba tufunye complaint, bwe tuba tufunye amawulire, era nga ekikwekweto kino kiri intelligence led, nga naye era tukyagendera ddala mu maaso n'ebikwekweto bino mu kaweefube w'okumala obumenyi bw'amateeka mu Kampala n'emiriraano. Abaleeta okwemulugunya kwabwe kati obagamba tukubiriza abantu okubeera bulindaala, bingi ekintu kyo kikuume bulungi, kuuma ekintu kyo bulungi. Security etandika naawe atannaba kwemulugunya, osanga wafuna oba ne bakubbako ebintu byo nga tonnaba, naawe tuba tukubiriza otuleetere information eyo, kuba bw'ojja n'oloopa kituyambako okulondoola ensonga, era kituyambako okugendamu ebyo ebifo awagambibwa nti ebintu ebyo oba gye bitwalibwa. Kyova olaba bwe tufunya okwemulugunya oba alipoota oba n'oloopa, kituyambako okulondoola ensonga eyo, okulaba nga abantu bafuna obwenkanya. Naye nga ffe ekigendererwa eky'ebikwekweto bino kyakulaba nga abantu bazuula, osanga ebintu byabwe ebyababbibwako nga tukwata abo oba ababigula, ne kituyambako n'okukwata abenyigira mu bumenyi bw'amateeka.
ebyo yembeera ebadde mu kibuga olunaku olwaleero abawanvu ate era mukadde ke kamu wamu n'abampi we basaliddeko wali ebizimbe nga Mutaasa Kafeero, ebizimbe nga wali ku City House, ate era mukadde ke kamu ne Kalungi Plaza. Okubeera nga ensonga esinga okubeera enkulu yo poliisi gyesinza okuteekako essiira egamba nti ebizimbe bino abatundirawo amasimu n'okubeera nti bakanikirawo ebiseera ebisinga beenyigira nnyo mu bubbi bw'amasimu ate era mukadde ke kamu n'okutunda ebibbe. In fact poliisi eyongera okukakasa nti si yakukwata abo bokka abatunda amasimu gano oba ne gadgets ez'enjawulo, wabula nti n'abagula era obanga oli awo oli muntu atera okuba nti ogula amasimu akina second hand mutaayi wange, abasajja baaliddemukko ku buwuka naye ng'embeera tebadde nnyangu n'akamu. In fact pressure ebadde ya waggulu nnyo. Poliisi webadde tennannyonnyola nsonga lwaki ebadde esazeeko ebizimbe bino. Abantu babadde ku panika ey'ekika ekya waggulu era tension zibadde waggulu nnyo okwetooloola social media wonna ng'abantu tebannategeera kiki ekibadde kireese abasajja abawanvu n'abampi, abamu nga babadde bambadde zi helmet nga tebazijja ku mitwe, ate abalala nga babadde beebagazze n'ebyokulwanyisa. Abantu ne bagamba waliwo abadde yazirula mu kizimbe oba gyebikkidde nga ate bo ababadde bali mu kutya bamaliriza babavubye buvubi. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro, nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribing bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel
mwebale kutulaba.